Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Tuyanze. Give a miss about tapping a screen sharing live. I am back. So Shifa, tell me briefly, please, what is the way forward for this girl? The way forward, tuli step wesoka, tuli kunonya kasente, tumujjanjabe ng'omuntu. Yayina eddagala bali bamuwa mu ddwaliro lyaggwaawo. So tumujjanjabe awone ne baby ye atandise treatment yesterday. Batufunidde ne baturecommendinga omuntu ajjanjaba bwe batyo ebyabaana bana be bamuleba yazaalisa azaalisa kati yatandise treatment omwana yesterday. So ke kasente ke twasoose okufunawo nga faawo n'abatuyambyeyo awo nga bakalaba video so ne tusasulayo code deposit kasente. So we are looking for money okulabanga nekyo nabadde nsuggestinze nti tusonde sente n'ebintu tumuze ewaabwe nazo sitoola endala tebamwagalayo bamugobye ali mu bbanga. Mubimanyi bano life y'ekika kyaffe nga bakwagala oleeta lunaku lukulu nga bwe yali mu bino n'aweerezaayo ko omutwalo 2 nga bw'oba toyina tebaagala kumanya. So kati ali mu bbanga twakomye nga I had suggested nti katusooke tumutwala awonere ewaabwe gye byaggweredde nga tekisoboka. Bannange volume ate kiki abali ku YouTube. So ebyo tetwagala bigendamu ebyewaabwe naye bannange twamaliriza nga ebyewaabwe nabyo si byangu. So nga nteesa simanyi nakumanya ebya Monica byo bizibu waliwo embeera gy'otuukamu. How much is the baby's treatment? Ewamulerwa batusabye emitwalo 5 nkwano twasasuddeyo 15 balance tubulayo 35 twataddeko 15 treatment etwalanga week so ye gyali ng'omwana then tulabe n'omukulu waliwo ka tube ke baali bamuwambwako okusiigawo amakerenda. Hope I have sent 30,000. Okay, ndaba message one. N'amakerenda gaamira just nawo wano muzira kisatu wadde emitwalo 7. Nyola abantu atuwadde waliwo omukyala Frida Sarah atuwadde emitwalo 7. Sarah wandika Sarah atuwadde emitwalo 7. Wamala owandiike waliwo gwe bayita Rebecca atuwadde 15,000. Wamala owandiike waliwo gwe bayita Sumaya atuwadde 1,000. Sumaya omuwandiisi ate Joan yatuwadde 1,000 wamuwandiise. Sumaya ya 1,000. Then Rebecca 15,000. Then Sarah namugambye yatuwadde 70k. I have sent. Waliwo gwe wawandiise ow'esatu jasi ow'emitwalo 3 wamutaddeko linnya ki? Kuba wano ye kwagala ku YouTube erinnya lyakozesa. I've sent 55 by the name of Beatrice. Waliwo aweereza emmeka 5.5 nga sinnamulaba. So Monica tulina mutandikira bulamu kumujjanjaba n'obwa Nakawere bumuveeko akole zisinga ava mu process eno ekyokukola weekiri kyasobola okukola kuba omuntu omulaba omutima gwe ng'asobola okukola ate ng'ayagala ate mulinzikiriza nti ennaku yagimanyi bw'aba nga yali tannazaala Beatrice Muhinda atuwadde 15,000. Okitegedde jasi Beatrice Muhindo
atuwadde 15,000 kati waliwo omuzira kisa atuwadde 3,000 atuwadde 3,000 oba yoli atubuuzizza gundi okujjanjaba omwana olabye tufunye balansi w'omukyala neyanziza nnyabo ojje mukama akuddizeewo amiina tulinawo Namboga atuweereza 15,000 on MTN Ruth Gumushabe. Okay, I'm going to check. Nambogo atuwadde 15,000. Ono atuwadde 3,000 talegadde linnya. Ayinza okuba kyensuubira. Ayinza okuba yoyo omukyala oba ambuuzizza treatment w'omwana. Ambuuza ne mugamba 15 then balance 35 kati simanyi oba mami we bali kuyamba bantu shifa balance wa baby investor. Okay, tuyanza mukwano tuyanzeege abayoyo. Yeah, for the baby, yes, she's the one investor, but wali C instead of A, so take out C. Tunula mu comment section. Banange tuyanza nnyo mukwano tuyanzeege. Tusaba Mukama okutuweera omukisa bambi. Banange buli awaayo kituufu. Bannaayo nze wali omwana nze ku mwana ate bannaayo mmenyeka nnyo. Send on this number ye mukwano. So ebya Monica nze kennyini nadde ngambye owaaye kansooke muvuge muzze ewamwe bayitayo wakayunga bbaale ningamba muzzeeyo bannange bwe natuusa ate nabyo sitoola endala betuyagala gendamu kuba esigala famire ne bannange tukole nnyo kababe famire zaffe batwagala tuyina. Monica Katonda akyasobola okukyusa obulamu bwo. Lovani kunoonya kale mukwano Katonda asobola okukyusa obulamu bw'omwana gwe n'akyusa olugero lwo. Bonna n'olaba bwe bakuyaayaanira n'ogamba kati luli baaliwa. Mwana gwe gwe twali tusobola okuaccessinga ku kitundu. Ati awo ate yasoose kugamba nti kisinziira the list zaatandikirako 3,000. Anti kati ayina ki kayina kamuli n'ekireego. Ekireego mbu kiroge. Nabadde batinyonnyola n'ekirala omwana oba yamuzaala nakawombe jangu inbox twogere bansasula wiiki eno nja kusobola 20 kale mukwano. Omwana namuzaala yayitako emyezi. Omwana yamuzaalira ku myezi 11. Olubuto baalunsibira kati nengenda okumuzaala ng'ayina akamuli n'ekireego. Bane bw'oyagala omusajja ow'ebizibu ffe omulaba nga tubatya. Ekireego babuuka kibuuke. Kati ani aba yakibuuka maama? Kati wakibuuka bagamba okibuuka bubuusi. Ate nze namanya nti nkibuuse nange nazaala mwana. Naye ati wawulira wakiwulirako nga bagamba nti babuuka kibuuke? Sikiwulirako. Tewakiwulirako? Ate nze bangamba baloga kirogo. Wangi sweet. Hello, yes dear. Nti ndikuweereza ka message kange naye maama tukalaba. Ku kikulaivu oba ku WhatsApp? Kulaivu. Ye mukwano. Ngenda kusindika kati sente za surprise. Sente za surprise ye mukwano. Kale neyanza. Kale sweetheart bambi thank you so much. Kyokka nabadde nkubidde ate laba bwazze. Just Dorini tuyina surprise we tuyina omukolera ali mu kusindika Sam Kamane. Kasindike kati hope. Then kuliko emitwalo. Kuna obadde bambi nkuweereza ka message naye maama obadde tokalaba. Ye mukwano uno kuno treasure. Doreen. Auntie Walito. Let me send now. Ye mukwano. Waliwo nalituwa emitwalo 10.
ye zaali musindika kuliko ezaffe ez'obukozi ebyo byaffe but agenda yisaamu emitwalo 10 za Monica kati wandiike 10 neyazanya yaswala wano muzira kisa atuwadde emitwalo 25 bannaawe neyaza waliwo atuwadde emitwalo 25 Doreen muwandiike 10 then waliwo Werowisha wano ngenda mulaba alabika mwanankanidde ku WhatsApp alabika yiye I think she's the one I know allowed it but am I allowed okay ye mukwano osobola okulya amatooke kuba nange yemmere esinga lwakuba ebisiike byantama ebiri spice ezo products zikutamya ebintu ebiri too spice ngalya amatooke lwakuba nze oluusi nsalyamu nnyanya na butungulu na green pepper nga preferringa ga boil nze nganze but osolya amatooke ekisooke yasuwandiika kansiime atuwadde omutwalo akiiki kansiime reason yataddeko Monica bannange buli alina kyakola wallahi mukama akibagalire because I said that only or you woman is not the sister of a man who seems to be his wife that Shifa, God bless you. Thank you, Mama Rema. Mukama Katonda wipe ebizibu bingi naye olaba dia nakusindikidde SMS ku YouTube naye tewagisomye naye ninayo 5K kale Vivian Docas tujazaaniriza ennaku eri mu nsi bannange at 23 years ng'otandise okulaba ebizibu ebinene bwe bityo omwana ng'alina kamuli tebamubikka nnyo ate babakuwa magezi kati munnange buli omu aba alina kyamanyi mu nsi. I've seen the message. Maama balina okumuwa eddagala n'anywako about the disease. Maama gwe balina lye bakuwadde ery'okunywa tebabadde waliwo Joan atuwadde 2,000 tweyanza Joan. My hope muwe emitwalo 15. Oh, tweyanza Sindise extra. kale ojje mukama Confirm if you've akuddizeewo seen. ndaba miliyoni 1,17,000 zezo Muweke. Yeah, muweke 15. then there is a nja withdrawal charge. kusindikira Then you ku Friday. Kale sweet. So you've deposited 1M, 20K is for charges. Kati gwe Monica yeah, gwe 15. 1M, just 1M. Kale. Kati ye muweko 15 then tujja kwogera on Friday musindikire endala. Kale sweet, thank you so much. Kale, Papa, I neyanzanya love. Thanks for that good heart. Continue, Bambi. Tweyanza Bambi. Kale. Kale. Kale, bye. Bye, Bambi, sweetheart. kale, bye. Okay. So amuwadde 15 za Friday zagamba oweereza nzimanyi zaffe za kugula birabo na gomesiza bintu bya surprises gye tugenda omukolera. ku Friday Ye mukwana yatuwadde eddagala yatubuulidde nti tumukeeze ne mukasana bannaye waliwo enamba ebizonerese Patrick atuwadde emitwalo 10. neyanzanya sebo ojje mukama akuddizeewo Uno ndabye I'm going to send okay ndabye on the reason yempadde Patrick like I've listened the message okay waliwo bambi waliwo muzira kisa Madina Nakano aja tuwadde omutwalo tweyanziza Madina Nakano aja omuwandiisa atuwadde omutwalo kifa omwana oyo osobola okuwona ate bulungi nnyo omwana alwadde kamuli awona n'obukoola bw'omusambya batugambye okunoga buli kimuli ekya yero bagambye tukinoge ask your future self. anti era n'omukazi yabwe mumuteereddemu byenva omuwaako okunywa
okukola ki yabumuwadde obumuli bw'omusambya nabo yabumuwadde mufika nnyo kubanga akyali muto nnyo bannaye muto ka weeks leero kawezezza 3 weeks bannange omanyi zebbanga lyonna ntya bubebi kano kensoose okubeera close era babrothers bange balina bajuniya bammanyi basibra tikabebi we bakazaala ntandika okugenda nkalabi ku myezi ng'ebiri kale mankati okukasitula baami mandabaka oba onkanyiga kali kati ate kano bannange nalabye kasimayiringa nze mbadde mmanyi kaba kabebi nnyo nga teri kyekakola naye newunyiza kano bannaye kaseka akaana olukatunuulira bati nga kaseka lwaki kabadde kaseka ojika eri we twasooka okulaba olwolunaku nga kaseka banaye nga kalabye malayika banaye ate banaye omwana bwakusekera kyogamba tozaalangako kati gwe siina ansa y'omukwano equality I don't have your answer oh god mbwaba aloota okakasa ate nga yabadde atunula sinagulaba omutwalo gwe olaba awo nga twafunira liito hooko tegyali myezi 3 omwana w'ekirego toyonka oyo ayonka ono ayonkamu naye era akaaba si yayonka nti akaaba era n'olubuto luliko omukyala gwe twafunye nekyagenda kijjanjaba amutwaleko mu kika ebyo byebintama no ebintama byebyo ebikuba nti ate omwana afunye obuzibu ekika kye mbu kati simanyi ekika kye simanyi akaabira erinnya simanyi akaabira kino ekika ate ewali abatemu abagamba tumutuge hope you don't have a network bannange simanyi nakumanya kituufu I don't have a network obulamu bw'ensi eno kati kankubuuze omusajja ezo sitole tazimanyi nako wazaala otya amanyi enzaala tofu neggwe sifunanga chansi mugamba nti omwana alina obulwadde webuti newebuti tofunanga chansi wadde omunyumiza nti okuzaala kwange bansala busazi kyo yakimanya kuba era bamukubira essimu ng'okyali mu ddwaliro kati tamanyi na buzibu omwana bw'ayina ate era tayagala kumanya ate era si waakumanya kati bana ensaana byakuŋŋamba kika kati ku musajja sitaani ng'ono ebyo saanawulira kika tunoonye solution zonna nga tebiriimu simanya mutwale taata simanya amannya omwana teyagasiimye ebyo ebiboozi bwe bityo hanze oli waali binkola omwana lwampaka alisiima gemba muwadde amannya by force omwana tajja lwala kintu nga mbukiyoya kika kati ate oyo ye sitaani tekisoboka tali kiyoya oyo ye biki ebyo oyo ye omuntu eyeteeka mu mpale nga yeeyita omusajja olw'okuba lwakwambala mpale nakuba na zipu kyokka akwana abapya ayina ab'embuto abalala be twazudde kubanga waliwo abatulabye ne balaba videos abamumanyi ne bavaayo mu kutuwa wiino ku musajja nga mu butuufu toyoyo osanga ne Katonda ali mu kwawulako ng'alina reason ze kuba Katonda takola nsobi ku byavuddeyo ku musajja oyo yaani like ebikolwa bye n'abawala abalala abakaaba he switched to MTN ku balala abakaaba olw'omusajja oyo toyoya ne bano enjala tekuluma kati oli ekamere bano endaba n'obudde buzibya jasi tugenda kuyingira mubeereko bannange tugenda kgenda nabagambye wano omwana ono waali kaloogi ndoza mwakitegedde tugenda kuyingira kuba bw'atuula ennyo akyalumwa muno alina emisuwa ku mubiri mbu alina emisuwa ku mubiri alina mukwano
tugenda kola ki kugenda mu karuumu ke mu kalooji mu karuumu ke mugenda labayo waasula tusasula waasula for now at the moment naye nga you people bambi mukama abayambe atuyambe nammwe abakwateko bambi tukyuse obulamu bwe. Good someone surprise, can you help? Hey dear. Sorry. Bambi nsaba mukama abakwateko wallahi tumuyambe to change her life. Bisobola obulamu kukyuka, obulamu bwe busobola bambi okukyuka. Ate kyemmanyi oyizeemu ki Monica? Njizeemu obuteesiga muntu yenna. Oyizeemu ki oyizeemu ki? But tomorrow I'll put 10k bambi. Temugamba mutyo nti oyize obuteesiga kitonde kisajja nga ne mubali wano mulimu abasajja akutte omutwalo g'ebiri gye n'agituwa. Ebeera ndowooza nanjogera ya kyana kito. Waliwo ava wano okuteekako ssente muwulidde ye Patrick. Njagala okuyiga okutuufu lessons entuufu. Oyizeemu kyenjizeemu ekirala okusooka okweyagala nekolerera nesitakolera bantu balala. Notasuulawo kuba kati wayina akalimoko. Singa omusajja akoze bino nga teyataataaganya bizinensi yo ng'oba teyatwala busente bwo, okitegedde? Yatwala obusente bwo mbu mugatte. Ke kafuuye ka bebi. Yatwala obusente bwo mbu mugatta. Okitegeera? Ate waaba wa lukindo tasitula nnyo mwana aba akosebwa. Ekyo abasawo bakitugamba. Tugenda kuyingira mukwano mu karuumu live tugikontinuwingire mu karuumu waasula. Sikyo? Njirekeko waliwo wano wetuyita tetutunuze mu bakasitoma abazze mu loogi. Ate nakyo privacy yaabwe tuyiseewo oba mpola tusobola. Kale kamera netunula wansi banaye mubeereeko katugende mu karuumu Monica mwasula wano obudde buzibye and she has been seated for a long time. Temuvaako tukyagenda mu maaso. Atudde ebbanga ddene nnyo nnyo nnyo. Leeta ebbaafu y'omwana. Twakuleeteddeyo ebbaafu y'omwana toddamu munaalizamu ezo. N'akabaketi kano muboyoleze engoye ze. Toddamu munaalizamu mu bbaafu. Kazibe engoye z'omwana tozooleza mu bbaafu za loogi. Munaalize muno. Kati kambuuze soko mubikke kambuuze sabuni omunaazisa wa bitole onayoza engoye n'ekirala pupu gwakoze olabanga olubuto oba olumuluma ndaba tali nnomo obwo bwoka. Nze mbadde njagala jasi tukwate ka video tukatereke. Yakitegedde? Kajane Morini atuwadde omutwalo. Nakiyaga omuwandiisi. Just jane eyo. Kati Mama Raymond omuzimu gw'amakumbi awo omugamba wano wali Mama Raymond saako kubuzza obwoki. Kubuzza obwoki. Kumazzi agooki. Wano. Mazzi agooki mulimu googi. Mulimu googi. Njagala kunaazaako noba mwakalizeewo. Kunaaza mwana? Katumuteereko buteezi. Ate eddagala ligenda kulesa. Eddagala alikole. Eddagala ligire. Omwana omugize mu maaso. Byesikiridde yenna. Byesika. Akasepiki tekamala terijaamu. Just linnya boda ogenda oguleyo esepiki 2 soko olabe size eyo. Nze nkaagala okitegedde wamma okamulaga nawe bambi kyokka nze ate olwomutunuulira nsekera.
okimanyi buli wantunuulira aseka gwenze nga tonsekera gwe takusekera gwe gwe tekakusekera kaseka kaako bambi kalungi kanyabo bambi kyokka abaana bano baba tebaaliyo nga mwekwana kyekinnuma tebabasabaako mbu mutuzaale kati bannange bawe bajja ne bagwa mu bizibu wakati awo nolaba nga kabonaabona kati enkofiira yennyini daba kati yafuna amuwaayo ku nkofiira ya bebi naye bw'ogiraba bannange enkofiira ne ku Little Hope nnene mukazi wattu kye bamuwadde kyayambaza omwana nze ntya n'engoye enkadde bangi mwankubidde nti tulina obugoye abaana babwambala wadde tuba mu nnaku naye mba mbitya nti nze nnyina obugoye abaana bange babwambalamu kati omwana wa myaka 4 kati obugoye 4 years egoba naye wadde tetuyina nze bwe mba naawo omuntu wakiringula kale nfa kyomuwa obugoye 100 muwa akagoye kamu naye nga kapi nze mba mbitya mwibikule face mukazi wattu ali mu lodge kamba tunuulizeeyo kati kasita bebi bamubisse yeyo lodge mwali kannyabo yeyo ensawo gye yajja aguluba nayo ng'aweesa anoonya makumbi mu wino ensiri ziri wano bw'atyo bw'ali obulamu bwebwo kugamba ogwa mulaavwe n'obanga eyatemula omuntu nti olina kusasulira oba bibi anti omuntu akola ebintu n'ogamba oba bamunsindikira revenge nyina gwe nasikola ekikyamu n'amunsindikira bwebwo obulamu bwe waali kati omwana akakono kemulaba oyo gemulaba omwana wa yero kala wa yero mukazi wattu 23 years talina kyamanyi ku baana she's just a girl she's young omusajja ajja nga gwe mu bibalo byo tonnaba ready kuzaala because okyalina byonoonya ye n'akulaga ready muzaale n'omuzaalira n'akulaga nti okirimu wekka kyokka nga yakwegayirira bebi nzaale ate abawala nabagamba nti okuzaalira omusajja tekikuuma musajja tekikyusa musajja nti kamuzaalira akyuke empisa kamuzaalira ndabewo kamuzaalira enfuuke favorite we ebyo byonna tebikola tebikuuma musajja tebireetera musajja kwagala wabula olina kuzaala ng'oli ready nti ndi ready omwana musobola so si nti kanzaalira omusajja gwe bw'owulira wooli awo nti omwana omusobola oli ready muzaali omusajja bw'afaayo n'amanya omwana nti we kyebalize Allah alhamdulillah mmwe omusajja olukugamba I love you mu ddakiika mbu kumuzaalira lubuto abamu n'olowooza mbwe omusajja kamutega omwana muwambe tebimukuuma wabula tetujja mmanyira bimukuuma naye toweereka don't lose yourself in a process of pleasing a man temubikola femujja tulaba abasiru oli akugamba simanya waddiba simanya mumulowooze nti muli mu birooto byaffe nze temuli mu birooto byange nze njazaala gwensobola oba omu kati nze bwe mbanga nnakawombe nsobola abaana 2 gwe omusajja ojjo ŋŋambe nzaalira 5 nze ntunuulira obusobozi bwange kati ate ayagala kikuyonka alabika alina pain bannemba omwana wa Kamuli tebamunaaza abantu bagamba bannaaye Kamuli naye atufuukidde Kamuli nedda bitunudde eno tebikulaba yayo emmere okulya
naffe mwatutaddeko mmere ki afunye ku 9 anti yagambye mbu yeegombo lya ku byenda bambi Eva Kirabo thank you Eva Kirabo tuwadde omutwalo waliwo naani wano omulala Judith Namukesi atuwadde naye omutwalo Judith Namukesi naye atuwaddeyo omutwalo bambi abatuwa ku buyambi mwebale singa addamu nafuna ebbaala kati yiyo obuzibe bagenda kuba ebidongo wallahi abasajja bamwina emitima emibi wallahi temutwagala naye nga tuba twabakolaki omuntu oba mulanga mwagala kukwagala ebikola by'emmwanyi eby'eŋŋanda nga temuli nsusuuba thank you Mirembe nzirabye mukwano mumwanikeko ne mukasana ye kumaca Monica omwana yabigambye omukyala kumwanikako kumaca bambi bikole nga bwe mumulaba bwali bwatyo mu kaloogi bwali ka guest house omukyala gwe muwulidde aleese emmere ye yamulonze ku kkubo kyokka n'omukyala wano mukozi si wuwe naye nga bw'omanyi omuntu ng'oliko omuzimu gw'okuyamba ogamba boosi naamunnyonnyola oba ngoba mu loogi omanyi buloogi buno nga essuuka zaago battawero zajjamu ebituli ne kati nga nakyo kikuwa olaba nga okukamuli baby hang him in the warm morning sun or heal where mine was muna negwe ekyakasana lyeddagala erisookera ddala ng'olese lye bagambye mbu musiige ng'olese ebyomusiiga simanya munaaze akasana ak'okumakya ndowooza si bwe bityo in the morning mwana gwe bafumbye leero anti litwalekawo kasente bafumbye 9 naye era nabo butono bwa viewers 9 oba olina owuuta n'essupu kati omalamu yonsa olye kyova olaba surprise mukimanyi nti nno abasinga okuntuma surprise bataata batono nnyo bamaama bangi afunye ku 9 ajja kulya ekiwera enkya bajja kugula ekiwera kati baguzeeyo kakoota surprise tusinga kukola za bamaama kati laba maama ono ddala tunuulira bambi kano kayanga maama kamama si byangu kati ebbaala esumuludde endongo kati ye omusajja gyali ewuwa ali anywa yeeyagala ate alina ne famire endala phototherapy and a lot of feeding to flesh the system kituufu flower netusaba mutuwe ku buyambi mikwano bambi tusaba we are seeking for your help bambi thank you Gustavs atuwadde emitwalo 2,100 waliwo atuwadde emitwalo 2,100 Monica wano Yes. bambi thank you so much Monica n'ez'omusawo w'omwana twazifunye kati tunoonya kati naawe bakujjanjabe kati waliwo ababadde batuwa waabeera naye abasinga mugamba njagala jja abeere ewange nkolera emirimu siinayo house gaalo bano can't we help nga tetutaddeeko conditions omuntu n'okeera gwe n'oyamba buyambi n'okirekera Katonda lwaki omuntu ajja nga ayagala okuyamba naye ng'akiteerako condition nti waba talina how much list should I send buli kitono mukkiriza ye mukwano laavu tukkiriza ky'olina sindika a beggar has no choice
kyonna ekiriwo omukwano tukikkiriza. Lwaki abantu abasinga kati waliwo yankubidde n'agamba kama kyampedde nako nze simanyi nakyakikolera oli n'agamba twali tugenda zaala omubebi butwazi neka nkireke nokireka siina bwe nkifulumya oli n'agamba engoye ezafunda omwana wange omwana omuto engoye azizannyiramu kale mpulira nga nze simanyi kale omuntu wakiri gwe kwata 5 zimuwa omutwalo oba 2 seppiki nnene bulungi bwe tunaafuna woobeera ojja kugenda nazo seppiki zozirabye ziizo nnene bulungi kati ezo zijjamu eddagala wano luli baatulimbamu tebakuba music tebagamamu tebakuba music neera weebaka kati ebidongo bikwebiri weebaka ebidongo kwebiri abatamiivu tebalina ebakyamuka ne bakuba dansi ne bawoga anti tebiba na program bikyuka kisinziira abanywi b'olunaku waliwo byolaba ensi eno nekuhambulinga you people kati Monica okyasobola okugira omuntu ne bukya n'akuwa omulimo n'obizannyiramu omusajja akyasobola okujja ku mulimo gwo nakwana n'ova ku mulimo gwo ogenda owulire byaggamba mbuggo osooka omukulembeza osooka you put yourself first osooka kwekulembeza nga ggwe obadde omanyi era apamye olubuto lumuluma oba babiyise bugondi naawe nno weetaaga okulya kati omanyi otya nti akusaayo nsakuse kati bwakutanga alivaako yekka 50k in the names of Nkate Yusuf bambi Swabi thank you so much dear tweyanziza kati Monica bwakutanga yekka alyejjako ng'aliko abira kalina emisuwa gya green bambi kalaba obugalo tekakwasa ennaku Monica tekakwasa ennaku Monica bwe tunoonyayo akayumba kuba yeeka takyaddayo ate abantu abasinga abatuwa ennyumba ez'obwereere abasinga Shifanja asuza Monica mwe wabeera abasinga muli waliwo yagambye ali Embalala waliwo ali Embaale waliwo Mityana wala ate nga twagala Monica kuba kumpi kuwona bwe tumumonitalinga bw'afuna treatment akole very soon kuba ebyokukola weebiri naye kye neebuuza bwe tufuna ennyumba Monica osobola obbeeramu kyokka nno wano bamukozesa emirimu bannange kyeŋŋambye nti abantu abasinga okutuyamba akuyamba naye nga in return kyenkana aba takuyambye nga byakuyambye obikolerera n'okola emirimu n'egisinga egyaki emirimu saagala bampulire ateera wano ku makya n'asiimuula wano loogi kyokka ate kyekimu tusasula kyokka ate bw'oba mu loogi njogerako amakale tebampulira omukyala eyamulonda ndozere yatukubira kuba munaye muno mumutulabiranga kati ate kuba nze era lwe nasooka okukulaba saakulekera akasente
nazikulekera noziwaayo nomuwaayo ku ssente nosigala nga weekuumisa. Yatuyamba kale n'amulonda naye ate kituufu kubanga naye boosi wa bajja mubaleza ruumu naye ekyonnuma nti era ng'abalala abazze okwebakako mu ruumu abazipangisa tusasula ssente kyokka ate bwe tumala ozisasula ku makya akeera n'asiimuula loogi eno jjukira omugongo guba gukuluma n'okutama n'osiimuula bw'omala n'akola emirimu n'ayoza ebintu n'afumba kati kitegeezera bwe tumupangisa ennyumba asobola obyekolera ne twesondaye ne tupangisaayo kasingo room nsobola n'omufunira gwabeeramu naye abasinga abamunsaba kyenabadde ntidde omugaba oli yatuuse okuŋŋamba nti mumpe ambeerere ku faamu kati Monica nga bw'ali akola emirimu gya faamu olukindo mwana gwe lukyali mbu simanyi akola emirimu gya faamu neŋŋamba banaye tuziganye tuli bubi twagala okutuyamba naye kati nga bw'ali bw'ati asobola okukola ku faamu era munoonya ntondo muŋŋambe nti omuwala gwe wampa tategeera neffe nga tukeera ne tuyamba abantu without conditions na tetulina kye tetubafunako bannange abayamba ekyo ekintu tukiyige kati waliwo eyaŋŋambye omulala mumpembere naye ankuumira abaana bange bali bana abalabirire olwedde alina nakawera alina bebi ate alabirira abaana abalala abato bana walayi muba munoonya ntondo tetuganye tuli bubi mikwano tweyanziza wamma Nachwa atuwadde kasanvu 5 bambi thank you ne Yusuf atuwadde 15,000 ewaabwe banamwe ennaku eri mu nsi njagala bino byogera mpola nakato Rebecca Fokke tuzirabye tweyanziza suuti bakeera ewaabwe ne bamugoba ne bamuyisanga kasasiro ne bamwefuulira tebakyayagala bw'asooke yeekolerere bw'aliba obulungi aliddayo mumanyi waliwo ebintu ebikutuukako abantu abamu be mulaba besse otuuka ng'oli mu bbanga have sent 5k thank you namukose atuwaddeyo 15,000 bambi tumufunire ennyumba nze kyempulaninga waliwo arrangements nyina omuntu wange alina ekibizinensi kyali mu kuteekateeka mu mwezi ng'ebiri kigenda barred era nga njagala mpeere Monica omulimu nkimanyi bizinensi eyo bagimala at least Monica asobola okuyingiza bagenda musuza bamuwe ekyokulya at least asobola osavinga $30,000 buli mwezi but ekyo kisoboka amaze kuwona kati mbadde nsaba twekwate tumufunire waabeera kuba wano kiri waasi bamukolera emirimu naye ng'ennyumba mufunire okulinaana gyembeera nga I can easily access her nze emmere ne bwebula nsobola ossena ku yange ne tugigaba na sabbuuni nsobola okutoola ku wange alhamdulillah ndi mwavu naye emmere tebula kale bwe mba n'akasawo ka sukaali nsobola omusenerako kkiro emu oba ebbiri kuba olwedde wano mukwano balinza okukozesa emirimu nga toyina z'osasula naye era ne lwe nasooka omulaba naleka ssente sagala bampulire nalekawo ssente omwana aziwaayo bana evolume zillona nti twogera bino byampola kati mbabuulire kituufu eddoboozi lyakendedde already waliwo Rebecca atuwadde 4,000 tulina Yusufu atuwadde 5,000 Yusuf tulina Nachwa atuwadde 7,000 wamma muwulira kye mbagamba omwana ono gwe mulaba nze jjukira bwe kati natuuka omwana nanfuukira expensive kubanga bwe mpa omwana ate njagala mpe n'amuyamba ne Eva Kirabo yatuwadde 1,000 mpa atuyamba ndowooza atuyamba kati kyasobola leetera mwana kantu nga kake yekka omwana ntegeeza Monica maama baby kuba naye mwana mukazi wattu she's 23 mulabanga ka baby sister kange
kati bw'oleetera omwana ekintu olina kuwa n'omukulu oli nannyini. I sent 5k names of Nkata Yusuf. Swabi wuyo yatuwadde 5. Mukitegeera ekintu ekyo omwana akeera kukola mirimu. Kati nze nali manyi tufunye omuntu atulabirira nga tumukwata nga kalira ayambe omwana. Abasinga abali mu kumpa waba abeera for free mulina conditions ze muteekako. Kyokka si buli muntu ali eyo. Kati mulabanga bano abantu abakwata wano abali wano akwata 5 z'omutwalo ne mugutuwa bwe mukikola mullo n'omutima ogwo nga togambye nti ngenda kufunirawa. Neze abantu bangi mbasanze muyamba nga muli ku bino nfunirawa. Abamu ne batuuka n'okuwanga obugoye mbubuweeyo ng'akuwaze yakoowa. Takuwa kintu kikugase wabula akuwa kintu nga ogenda kikozesaako katono kikutuke. Tetuganye omuntu aba talina naye kisukka. Kati oddira ewantu n'ogulirawo emmere n'ogulirawo biki ate n'osasula ne ruumu kitegeeza ofuuse kasitoma kyokka omwana ne bamwozesa engoye. Simanya n'essuuka zino gwazooza. Mwene bwe tuba oba omuntu naaba nga asasudde ssente ali mu loogi, omuntu bw'ayimuka tafuluma bufulumi n'oba nga bakwoleza naye ono yeeyoleza n'amasuuka gano ge yeebakako yeetaaga okuwummula awone. Kati nze mbadde nsaba tusonde mukitegeera tumufunire waabeera nga nze nkimanyi njagala kuba sure nti agenda kuba okke ali treated ayina eddembe mu bbanga ttono atereere akole. To those who decide to mune batuwa engoye jjukira omwana kati waliwo ne yatuuse okuŋŋamba jasi gwe aba ayogera oli eyaŋŋambye okumpa ebintu bya bebi. N'atugamba nti nno muwala we yazaala omwana n'afa kati obugoye weebuli nti nno tumulagirire we tuli abuleete. Imagine omwana eyabwambalamu yafa yaliwo nga baakamuzaala. So ate bw'oba oyagala oyamba kati mufo kyotuwa engoye ez'omugenzi at least tukwatire ebiri ogituwe mu mutima gumu era Mukama abakulaba oyambye etaano. Era banaye omuntu avaayo kati waliwo azze n'abuuza treatment ya baby oli omukyala eyamujjanjaba balance n'azikwata azitaddeko abo bo baakulaba atya n'akikola mu mutima gumu nga tafuddeyo naye oli nakkubira n'aggamba bw'aba talina waabeera mbadde neetaaga osigaalo. Okitegedde kati noono akwera muwala kuba bambi aŋŋambye anti gw'otya mbu nno siri strong ndi munafu nyina okubeera n'omuntu naye ate mu kuba n'omuntu emirimu ginfuukidde emirimu. Akeera n'ayoza engoye n'afumba obuugi yabufumbye emmere abadde ategeka kufumba we tutuukidde. Ono ye agenda n'asuubula byasuubula emyenge gy'ebbaala n'ebintu tewali. Bambi Eva Kirabo atuwadde 5 ziwandiise kati mbadde nsaba ba sweet twekwatekwate ne bwe muzitusondera leero enkya tukeera funa nnyumba nze mugjewo muteeka okunninaana kubanga sikyayinza nange waka wajjula ababimanyi mubimanyi nzijuzza kasomero kalamba mbulagabana kisenge mwensula abantu bangi kati nkusaba basaba njamu monitalinga nange ntya n'omugabira abamunsaba kuba abantu bazibu abantu baagala yamba nga biriko conditions. Kati omanyi omuntu okuŋŋamba mbu kati waliwo n'omulala yaŋŋambye nagula ennyumba ne tugiggaliramu ebintu agenda agirongoose ebintu ebimu byakusuula byafuuka kasasiro. Bw'omanyi ennyumba abantu gye batabeera nga bagigula ne bagiterekamu ebintu nga kisitoowa osooka okyerongoose ate naŋŋamba mu shoppingire emifaliso biki byaneebakako kati already ebintu byagenda okukozesa fe ababiina obbigula kati lwaki oba topangisa lumu kazigo. Waliyo akazigo k'emitwalo tusafuna akazigo ka mitwalo 15-20 okulinaana gye tubeera 2 yes one room emitwalo 2 kabamu ekinaabiro emitwalo 2 self contained one room 2 single room nga kalimu ekinaabiro munda nze making sure nsobola omuwa amubeerako
okitegeera nsobola omuwa monitoringa basofi basobola ofumba emmere ne tumuwaako ku yaffe ne bagimutwalira ng'atuli naani 225 asooka abeereko yekka nze making sure nti ateredde bw'aterera emirimu weegiri ebyokukola weebiri nze nsobola making sure nti buli mwezi asobola osavinga $30 at least naye munyambeko awone atereere naye nga kyaliko wano kyokya ewaabwe baamugoba talina famire weeri naye tebaagala kumanya waabeera wano emirimu tugikolanga kugamba omuntu era aba akulaba nti wenakulondedde kabalaza nga tolina kiddako kati akola emirimu ate kimu bibiri omukyala anyiiga nnyo ayomba ffe neffe tukeera ne tuyamba n'abantu ne batunyiiza ine process ffe ne tusigala nga tukola bye tulina okukola just tokimanyi nti ffe tukeera ne tuyamba naye mu process y'okuyamba omuntu n'atunyiiza n'atukola ekisembayo naye ne tusigala nga tuyamba halo ne tusigala nga tuyimirira n'omuntu naye abantu muyamba nga mulina conditions walayi kati waliwo yagambye nti anoonya balekera baana be ennyonyi oluggulawo ayagala house girl w'abaana be ye agenda obudde bwonna alinze ennyonyi ziggulewo kati olwedde ne gwolekera naye wuuno ayagala buyambi anti sorry but may I have a job for you to go in Kibaale district you tell me anti enamba ziizo omukwano ziri ku WhatsApp byasooka okwata ono olabe kyagamba mukitegeera ekintu ekyo tusiima obuyambi era mwebale kuba nakisa ne conditions zisusse mu kuyamba Rumaiso ababawuganira awo bagobeewo osooka otusabire ku buyambi otubuleeza otuwayo naawe how are you house ne 100 jeri ate nga anti nkugambye okulinaana gye tubeera ya naye kati anti ezimu wabawala Rumaiso nnyabo omulamu ogwo tuliko ogutegedde Monica omutegedde David atuwaddeyo akasanvu wallahi tumufunire tukikoleko tumufunire tusasuleyo emyezi nga 6 nga tojjidde mu vidiyo nga tojjidde mu vidiyo tokola ki okulabika batya okwambala okyanoonya oyagala kwetega tugenda kugamba papa papa yakusiima dda Agnes ku YouTube ngoni ng'ogigize ani oyo akolola bw'atyo hi miss papa how are you omwana akola emirimu wano gye kitegedde kiri oke
Bannaye laba enviiri olinga omuzimu gwa Nanki. Laba yeetaddeko akamuli. Received bannaye Grace atuwaddeyo 2. Bambi thank you Grace. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.